Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero waliwo munnaffe wano ombuuziza ku ddagala ly'osobola okunaabako nga wabadde wasuze mu loogi nga wasuze n'omuntu. Eddagala ly'osobola okunaabako ng'obadde wasuze mu loogi oba nga bakututteko mu loogi, eddagala eryo lyangu nnyo. Okusookera ddala ng'omuntu gwe batutte mu loogi asaana okunaaba ku ddagala yeggwe gwe batutte mu loogi ne weebaka mu buliri oba mwebaseemu ssaawa 2 oba kitundu kya lunaku oba musuzeeyo, yeggwe omukulu asaanidde okunaaba ku ddagala lino, olw'ensonga nti loogi ezo si nnungi. Loogi zirina ebisiraani, loogi zirina ebintu ebitali birungi. Buli w'ogigendamu kyandibadde kikulu nnyo bw'ovaayo noonya ku ddagala obeere ng'onaabako. Eddagala lyangu nnyo, osobola okufuna ku mwetango gwe bayita omwetango ogwo, gusimbeko ewaka. Bw'oba ogulina ewaka bw'okomawo ng'obadde mu loogi, kwata ku mwetango ogwo osobola okuguteeka mu bbaafu gunaabe. Beera ng'ogunaabako, gujja kuyamba bulungi nnyo. Osobola okufuna ke bayita akeeyeeyo. Akeeyeeyo akamera mu luggya ako nako kalungi nnyo, akamera emabbali w'oluggya. Kakuunyuuleko, teeka mu bbaafu yenga, beera ng'onaabako. Kati waliwo mu abakyala abayonsa, bw'oba oyonsa ne bakutwala mu loogi, okuddamu okuyonsa omwana oyo oba okumusitula kyandibadde kikulu, sooka onaabe ku ddagala. Funa omwetango gunaabeko, funa akeeyeeyo kanaabeko, funa akambula kanaabeko. Kijja kuyambako okweggyako ebisiraani, okweggyako ebyo byonna ebitali birungi. Ebifo ebyo si birungi n'omulundi n'ogumu. Kyangu nnyo okuggyayo ebisiraani, kyangu nnyo okuggyayo ebyo byonna ebitali birungi. Nyekadde mbeere nga mbabuulira kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi. Mweraba.